Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Mukama waffe Yesu yeebazibwe. Amina. Mwasiibye mutya bassebo ne bannyabo. Twebaza Mukama nti tutuuse mu kifo kino nga tuli balamu ate nammwe nga muli balamu. Erinnya lya Mukama waffe Yesu yeebazibwe. Amannya agambye bamutajjeni gatete lya Magero. Mpiira kugamba nti Yakisi Ministries International wali ekirinya bigo mu tawuni wennyini we mutera okuwulira ebizindaalo oba rediyo yaffe ey'ekitundu. Tuli babuulizi b'enjiri, eyo ye kanisa mwe tuva era omusumba Gatete Papa ye musumba waffe atusumba. Tuli babuulizi b'enjiri, twogera ku bulungi bwa Yesu, amawulire gatulenze mawulire malungi. Abooluganda tubaniriza okubanga nammwe mutwegattako nga mutuwa amatu gammwe nga muli mu bizinensi zammwe nga muli mu mirimu gyammwe, kubanga waliwo ensonga lwaki Katonda atuleese mu kitundu kino. Bwe mulundi gwaffe ogusoose okujja mu kitundu kino yensonga kitwebaza Mukama kubanga atutuusiza ne mu kitundu kino okubanga tubawulira amawulire amalungi aga Mukama waffe Yesu Kristo. Haleluya. N'olwekyo Mukama abampeera omukisa nzize na ttiimu enene nnyo. Tulina abakamera mubalaba. Lwaki tubabuulira bwe tuti? Tuba twagala okuba nga muwulira emirembe. Bw'olaba ng'owa kamera akwata ebifaananyi tolowooza nti waliwo bambega abazze mu kitundu oba abantu ab'obulabe mu ngeri emu oba endala. Tuli babuulizi b'enjiri, tubuulira enjiri. Abakamera weebali awo, waliwo abali ku byuma ku mizindaalo gyaffe. N'olwekyo abantu mwenna muwulire emirembe okuba nga mutuwuliriza kubanga tuli ba Luganda ate tuva mu kanisa entuufu. Amina nnyo maama. Amina. N'olwekyo muwulire emirembe njagala nnyo abooluganda nabo okuba nga nabo bababuuzaako baleebuulira n'amannya gaabwe. Bwe munaabasangeyo gayono omukyala gwe twali tusinkana wali mu Kikkulu ng'abuulira enjiri oba omwami oba omuwala oba omwana omutozi. N'olwekyo Mukama abatuweera omukisa baaniriza okuba nga mubuuzaako abantu bano era nga mubeebuulira n'amannya gammwe. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Yesu ow'ekifo ekingi yeebazibwe. Yesu ow'ekifo ekingi yeebazibwe. Amannya ze Kaya Eriki era nga mu kanisa eya Love and Care Gift Ministries era nga musumba wange atumanyiko nti tuli mu kifo kino omusumba Gatete Papa ne Mami Gatete bonna bakimanyi nti bwe tuli mu kifo kino. Kale Mukama batumire omukisa. Mukama yeebazibwe. Amannya gange Zebulon's Gift Queen okuviira wano ku Love and Care Gift Ministries. Nze omu ku baweereza abagenda okuweereza olunaku olwaleero. Mwewombeeke nga tugenda okusaba. Tata tukwebaza olunaku olwaleero, tukwebaza gwatuwadde omukka ogussa, tukwebaza gwatulasa mu kifo kino, tusobola tukulembera mu kigambo kyo Taata wange Yesu Kristo. Tata leka kituwonye Taata wange Yesu Kristo, leka kyesumulule obulamu bwaffe Taata wange Yesu Kristo. Taata wabanga mu kigambo kyo nti mutezeendi bwena abazitowereddwa n'abakooye n'abawo omuzanga emirembe. Taata wange Yesu Kristo, Taata tusabisa kibeere naffe, leka kiwonye obulamu bwaffe, leka kisumulule obulamu bwaffe. Ekigambo kyo leka kiwonye abadde omulwadde, ekigambo kyo leka kisumulule n'abadde omulwadde. Nga tusabe nga tuyita mu Yesu Kristo Mwana Katonda omulamu. Amina. Amen. Yesu yeebazibwe. Amina. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Yesu
sekindi yebazibwe Amina. kaseera ka kulya mmere ey'omwoyo gamba mulirwanawo kaseera ka kulya mmere ey'omwoyo Kaseera ka kulya mmere ey'omwoyo. bannange nsize okugabanamu omukwano gwa katonda yesu yebazibwe Amina. oli omusajja alina omukwano oguwoomerera yesu yebazibwe Amina. okumanya omusajja oli yatwagala bayibuli egamba nti yatwagala ne bwe twali nga tukyali boonoonyi Amen. yesu yebazibwe Amina. gwe ali eyo anywa omwenge teweekubagiza gwe ali mu bwenzi teweekubagiza atwagala nga bwoli era akuyita yakunga bwoli yesu yebazibwe Amina. tukiraba mu kitabo ky'amatayo omwana eyali yazaawa yesu yebazibwe Amina. kitaawe bwe yamulaba nga alina yeevuluze mu bitaka teyamugoba yesu yebazibwe teyamugoba wabula yamuwa bubwika kumiko n'amugamba omwana wange kulikayo yonna kyobadde okumanya omusajja oli yali ayagala omwana we buli ku makya yabeera yakulumanga ekikomera n'agiririra ku kkubo ng'alingirira omwana okomawo ewaka ng'alingirira omwana okomawo ewaka naye lwali lumu bwe yalaba omwana we ng'akomawo n'alagira abakozi be tumugende mute ebitole eby'essava yesu yebazibwe omwana wange eyali yazaawa azaawuse amina omwana wange eyali yazaawa azaawuse yesu yebazibwe kakati ekyo ekyawandikwe mu bulamu obwa bulijjo yesu yebazibwe mu bulamu obwa bulijjo mikwano fenna abatamanyi kristo tuba twazaawa yesu yebazibwe naye buli bwokomawo ewaka buli wokkiriza kristo n'okomawo ewaka n'olokoka tomanyi embaga ebeera mu ggulu yesu yebazibwe agenda kugabanako ekyawandikibwa kiri mu Yokaana 3:16 yesu yebazibwe abasinga fenna tukimanyi naye tetukigenda buziba waakyo aleluya olwaleero twagala tukigendeko ebuziba yesu yebazibwe Yokaana 3:16 egamba bwatyo katonda bwe yayagala ensi aleluya katonda yatwagala nnyo yesu yebazibwe okumanya yatwagala n'atoola n'omwana we omu yekka bwe yalina yesu yebazibwe n'amutuwa yesu yebazibwe butuufu nkubamu akafaananyi neŋŋamba oba olukiiko lwatuulako mu ggulu yesu yebazibwe ne batuma bakerubi nti mugende eyo bakerubi ne bagamba ni eyeresa ebitiibwa yesu yebazibwe ne batuma baserafi ne bagamba ni eyeresa ebitiibwa yesu yebazibwe gabuliyeri n'agamba nze ndi wa bubaka sigendeyo eyo naye laba omulangizi omwekigende n'agamba taata nsuuno tumanse yesu yebazibwe taata nsuuno tumanse katonda n'amutuma yesu yebazibwe najja n'aswazibwa ne bamwambula ne bamukuba endigo mulwange naawe yesu yebazibwe 17 egamba nti katonda teyasindika mwana we ku nsi kusalira nsi musango wabula ensi erogoka okuyita mu ye aleluya nti katonda teyasindika mwana we ku nsi kusalira nsi musango wabula ensi erogoka okuyita mu ye mikwano tetuzze kubasalira misango yesu yebazibwe tetuzze kubasalira misango wabula tuzze okubagamba ekigambo kimu nti yesu alokola era awonya aleluya yesu yekkubo amazima n'obulamu amina tewali aliraba bwakabaka bwa katonda okuleka ng'oyise mu linnya lya yesu kristo aleluya bannange tukkirize bwe tunaatuuka maaso ku ntebe y'omusango tebagenda kugamba nti lwaki wayenda nti lwaki wali mubbi nedda bagenda bayibuli ekugamba ekigambo kyekyo ekigenda okusalira omusango lyokka bayibuli egamba ekitangaala kyajja mu nsi naye ensi teyakitegeera aleluya ekitangaala kyajja mu nsi naye ensi teyakitegeera amina ekitangaala kyajja mu nsi naye ensi teyakitegeera abooluganda ekitangaala kiyise mukinkulu bannange ekitangaala kiyise biro byebiro aleluya bayibuli egamba nti leero lunaku lwa njiri enkya lunaku lwa musango aleluya leero enjiri ebuulirwa naye enkya lunaku lwa musango bannange ogenda kuddawa obusungu bwa katonda bw'oganda obulokozi buno bwe haleluya ogenda kuddawo obusungu bwa katonda gwe mukyala gwe ogenda kuddawo obusungu bwa katonda gwe musajja gwe muvubuka gwe aganye okulokoka ogenda kuddawo obusungu bwa katonda
Katonda. Amina. Obutuufu bwa Katonda ogenda kujjawa kubanga gwe musango gwokka okugenda okusalibwa. Ekitangaala kyajja mu nsi naye n'oyagala ekizikiza okuziba obutangaala. Aleluya. Ekitangaala kyajja mu nsi naye tewakyaniriza. Amina. Bannange tukkirize tulokoke. Yesu yeebazibwe. Ebiseera biyise enkomerero bannange etuuse. Bw'atannakitegeera Kristo akomawo mangu. Haleluya. Haleluya. Waliwo akayimba akatera okuntumira. Yesu yeebazibwe. Kagamba nti buli omunyweza ky'olina essaawa etuuse okugenda. Yesu yagamba dda akumwali ffenna ekwerumpulira kiri bubi. Sitaani ali eyo abakyanga awuluguma alinga mpologoma. Nyweza kiki ky'olina. Yesu yeebazibwe. Bayibuli egamba nti atalina mwana oba mufu. Haleluya. Ozo omwana gw'oteeka ku bbere n'oyonsa wabula ngamba atalina Kristo obeera mufu. Yesu yeebazibwe. Kubanga Bayibuli egamba nti Kristo yekkubo amazima n'obulamu. Haleluya. Atalina Kristo twalina bulamu. Amina. Atalina Kristo twalina bulamu. Twalabangawo zino zifirimu ez'emiryango egitambula n'emikwano munaasobola okwogera kino otaba na Kristo oba mulambo ogutambula kubanga Kristo bwe bulamu bwaffe. Amina. Kristo bwe bulamu bwaffe. Aleluya. Bannange tukkirize Kristo. Mikwano ekitukozesa kino byonna omukwano Kristo gwe yatulaga. Haleluya. Omukwano Kristo gwe yatulaga gwe gutukozesa kino byonna. Omusajja yatulaga omukwano. Haleluya. N'awaayo obulamu bwe yekka. N'awaayo obulamu bwe. Amina. Bayibuli eyogera mu Yokaana 15:13 okwagala bwe kuti tetukulabangako. Haleluya. Omuntu n'awaayo obulamu bwe ku lw'amikwano gye. Imagine omusajja akuyita na mukwano gwe. Haleluya. Omusajja akuyita mukwano gwe. Bayibuli eyogera nera mu Yokaana nti sikyabayita bantu. Tubaaniriza nate emisana y'olwaleero okubanga tunyumyako nammwe ekigambo kya Katonda. Mukama abawe obusa tukyeyanjula. Hello. Mungu nawe weerinde kusikiza olina gy'oli. Haleluya. Mukama abawe omusa b'oluganda. Amiin. Neebaza Mukama nti tuzze mu kitundu kino nga muli balamu. Mukama abatuweere nnyo omukisa nga tugabana nammwe ekigambo kya Katonda. Olw'oluganda agenda kuba neyanjula. Mukama akuwa omukisa munyeekeeya. Balamusizaako abantu bomu kitundu kino ekirinya bigo. Mukama waffe yeebazibwe nnyo. Tuli wano okubanga tulesa amawulire amalungi eri buli omu atulaba n'atuwuliriza amawulire ga Yesu Kristo. Era nga nze siri mulala, nze munyenye yakaya kuzukusa ye yake namba nahiya. Tuli basanyufu okubanga mutuwadde amatu. Mukama bawe nnyo omukisa. Amina. Haleluya. Tuli babuulizi b'enjiri. Tubuulira enjiri. Alokojja. Kubanga akomawo okututwala. Yensonga nti kano akaseera ke tulina kaseera kakulowooza nti singa Mukama waffe Yesu Kristo akomyewo ddala nange ngenda mu ggulu yebagawa. Kati nze naawe ebiseera bino Mukama byakuwadde okubanga tukyali balamu kubanga twerowoozaako singa Mukama waffe Yesu akomawo ngenda naye mu bwakubwa kubanga ekiseera kye tulina tugenda kuwaayo accountability. Amina. Tugenda kusoma mu kyawandiikibwa kyaffe ekiri mu Mubuulizi essuula eyokusatu. Tugenda tandikira ddala ku nnyiriri
olusooka omwoyo wa Katonda omutukuvu tukwaniriza yegwe eyawandiika ekigambo kino era yegwe atuukiriza ekigambo kino. Nkwaniriza omwoyo gwa Katonda eri ekigambo kino. Ekigambo olina omuntu gwetegekedde era gwe wateeseteese ekigambo kino okuyamba obulamu bwe era okukyusa obulamu bwe era okusumula obulamu bwe. Yensonga nti olunaku olwaleero watutegese okujja mu kitundu kino nga waliwo omusajja waliwo omukyala akwetaaga abadde agamba nti neetaaga okulaba ku Katonda neetaaga okuwulira Katonda nayogera eri obulamu bwange. Nkwaniriza Katonda wange omwesigwa oyogere mu kigambo kyo era ntuma omwoyo wo mu kigambo kino. Ekigambo kino kibeeko omuntu gwe kiyamba, kibeeko omuntu gwe kisumulula, kibeeko omuntu gwe kikyusa okukomawo gy'oli ate obulamu bwe buwonyezebwe era busumululwe. Mu linnya ly'Okristo Omwana Katonda omulamu wensabidde. Amena. Agenda tusomera owooluganda Munyenye. Mukama amuweere ddala omukisa. Abooluganda Mukama yeebazibwe nnyo. Haleluya. Tuli mu bulizi 3 okutandikirawo. Wagamba nti buli kintu kiriko entuuko yaakyo. Buli kintu ekyatondebwa ne Katonda kiriko entuuko zaakyo. Na buli kigambo ekiri wansi w'eggulu kiriko ekiseera kyakyo. Na buli kigambo kyonna ekiri wansi w'eggulu kiriko entuuko zaakyo. Ekiseera eky'okuzaalibwamu, ekiseera eky'okufiiramu, ekiseera eky'okusimbiramu, ekiseera eky'okusimbulamu ekyo ekyasimbibwa, ekiseera okutiramu n'ekiseera. Lekera Mukama akumpeere nnyo omukisa. Bayibuli egambye nti buli kigambo ekiri wansi w'eggulu kiriko entuuko zaakyo. Anagamba nti buli kintu kyonna kirina ekiseera kyakyo. Waliwo ekiseera eky'okuzaalibwa, waliwo ekiseera eky'okufa, waliwo ekiseera eky'okusimba, waliwo ekiseera eky'okusimbula. Haleluya. Olwaleero tuzze okusimba ekigambo kya Katonda eky'obulokozi mu kitundu kino mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Tuli mu kiseera abooluganda eky'okulokoka ne twaniriza Kristo mu bulamu bwaffe. N'abeera omulokozi waffe, n'abeera omununuzi waffe. Kristo ayagala kununula obulamu bwo, Kristo ayagala kulokola obulamu bwo, ayagala kukulokola kubanga ekyamuleeta mu nsi muno yajja kutulokola. Atulokole ki? Atulokole ebizibu by'ensi, atulokole ennaku y'ensi, atulokole obubi bwonna. Haleluya. Kubanga kimanyi nti tuli mu nsi erimu ennaku batonyagamba kyansi erimu ennaku ejjudde okubonaabona, ejjudde amaziga, ejjudde ebizibu, ejjudde obulumi, ejjudde obwavu, ejjudde ennaku. N'olwekyo kimanyi teyeyo ensi gye tuwangaaliramu era gye tubeeramu. Naye n'agamba mu Yokaana essuula y'ekkumi olunyiriro lw'ekkumi nti ye Kristo ekyamuleeta mu nsi muno yajja okutulokola atuwe obulamu obutagwawo. Haleluya. Kubanga kitaali ye ekyamuleeta mu nsi muno olunyiriro olw'omwenda yajja kubba, yajja kutta, yajja kusikiriza. Mwana wa Katonda tokkiriza sitaani kukubbako obulamu, tokkiriza sitaani kukusikiriza, tokkiriza sitaani kukutta. Kubanga ekyamuleeta mu nsi muno yajja kubba, yajja kutta, yajja kusikiriza, yajja kubba buli